Abalabe baffe ab'Omutindo TV bamikwano basira yonna gye muli mbabuuzaako olunaku olwaleero ng'era amannya agange Pretty Love Donna. Olunaku lwaleero eno show bagiyita Mutindo Express ng'era siisenze ekka nze ne bannange Shamike nga mu show eno tuzze okutunuulira obulamu bw'omuvubuka kuba kati ennaku zino ziri mu kampeyini. Tuzze okutunuulira obulamu bw'omuvubuka aganyulwamu ki mu kampeyini, emunyigiriza etya, emumpuruvinza etya, then emufeedingisiza etya. Ogwo mulamu ogwaleero. Naye nga mwebale ku likinga, mwebale commentinga, subscribe ne mwongeremu amaanyi kuba tetwetaaga. Nga bwe tuzze n'omulamu ogwo olwaleero. Banaye Esiwiti, how are you? I'm alright. You're fine. Shamike, how are you? I'm fantastic. You're fantastic. That's wow. Then, mu bitundu ewammwe gye mubeera obululu mulaba bu-influences batya abavubuka eyo. Obululu nze wenkitunulamu obululu kale engeri obululu buzze bw'affectinga abavubuka tekisookera ddala mu ngeri ki obululu bwavuwazizza abavubuka bwazizza abavubuka bubaavuwazizza mu ngeri etya. kale omuvubuka ebiseera byandimazeemu ng'ali mu kola ki ebiseera ebisinga bimala mu bululu ne kibaviirako okubba ne kibaviiramu endwadde kuba bagenda eyo oluusi ne babakuba tiyagaasi ne bavaayo nga balwadde ekirala ne kibaviirako okubbibwa kubanga ebiseera ebisinga babeera eri ewaka mu maka gaabwe tebabeerayo tebalina budde bwa maka gaabwe ne kibaviirako okubbibwa ebintu byabwe. Embeera egenda mu maaso mu bavubuka ndowooza abavubuka ako bane mukawulidde. Shamike gy'oyitira eyo gw'olaba obululu abavubuka how is it influencing them? Kati okusooka kwa byonna abavubuka abamu babufunyeemu nnyo kubanga like nga Zaake ng'agenda okulauncinga okubuza ku bantu be oba Dr. Kizza njogera ku b'emitiya naye genda osimba epiki yo bakuwa amafuta ye bwe bamala okukwata bakuwa full tank kitegeeza genda obagoberera then bw'owulira ng'okoye ng'obavaamu ng'ogenda ng'okola ssente kitegeeza aba asevinze ssente z'amafuta. Ekyo kye kimu ku kirungi kye bafunyeemu mu bululu. Then ekibi kye nningala mu bululu abaana boonoonera nnyo obudde obwo mu kugoberera zi campaign ezo ne bakola ziraale abaana bafiiramu bangi tususse okuzikaana bafiiramu ziraale. Abaana baba n'essanyu lingi excitement eba y'amaanyi baba balina okuwa naye excitement eba yeetaagisa ki omuntu gw'ogenda okulonda takumanyi takola ki excitement eyo eba ekukwatirako omuntu n'abavubuka twakolebwa kubanga tuba excited buli ekijja we do excite. Fine excitement erina obbeerawo naye nze ngamba omuvubuka fine waba ogenze mulaale vuga bulungi n'abavubuka muvugisa ekimama kibulaba bakoona nnyo ate n'ogenda owagira ono noono kwegamba abavubuka bamu temulina sayidi wa gye mugwa leero ngenda kusanga ewa Kizza enkya nkusange ewa mulala enkya nkusange ewa Bobi Wine luli ogenda ewa President Museveni kwegamba gwe ng'otagattagana tolina watuufu wa woolaga anti status kunoonya ssente wamanya nti Dr. Kizza ajjagala ensimbi nga wagenda kyewazzaako gye kali ng'agenda nti owoono kati kwegamba kati abavubuka ndowooza baneemuwulira kati kwegamba olina okulonda wa gy'ogwa n'olaba ekintu ekikutwala mu maaso n'olaba ekintu ekigasa nti bane baba bampadde fayini bakuwadde fuulu tanka y'amafuta era beebale nnyo tubeebaziza. Ate n'ekirala kye ngamba abavubuka bw'obanga owagira President Museveni ng'ate nze mpagira President Bobi Wine tonjogerera beera eyo ng'owagira oyo nange mpagira ono kuba tujja kulwanagana ate abavubuka ekyo kibalwana nnyo simanyi lwaki. Nze mbadde ngamba nti campaign kale bandibadde oba bazijjo like oba bavubuka kuba bafune ku mirimu egy'okukola obudde babumalira nnyo mu ebyo campaign nti oba zandivuddewo abantu ne tufuna eddembe mu Uganda kuba kati campaign ze zisinza omalawo abavubuka. Naye nze kyenda kye bandikoze fine campaign tezina kuvaawo kubanga teri ngeri gye tugenda mmanyamu ti ono omukulembeze yeesimbye ku kino kifo
zino okubeerawo naye balina okugamba nti nno kati bwe tuba tugenda mu campaign abavuga tulina vugira ku speed bweti kulina okubako abantu bwe bati ne bawotema omuwendo so si buli omu n'osanga obwana obuto imagine obuto biro 15 bali mu laale nga bagenda fiira bwereere tebakisobola Uganda tekisobola kubajja kwata no atatabuke kati nze omulangwa ngukabira gavumenti nga ngisaba etekewokko ku bintu ebimu ebisaanira okugobererwa nga bagenda mu campaign okutaasa abavubuka kubanga abamu baba batemekereza okuba abavubuka ne bagenda mu campaign zibatalina kugendamu kati omwana w'emyaka 13 14 mu campaign nagendayo n'afiirayo naye talina nekyadde akolayo excitement yereeta ebyo byonna naye kale nga kyo kyonna kyekiri abavubuka tumanye ekiteeka obulamu mu matigga excitement lekere meteeka bulamu bwo matigga toveeyo nga tugenda kuziika yagenze kuba campaign manya boy know how you have to hold yourself care about your life udonge ebyo nawe ebiri muyiga okubalancing obulamu omanye nti nno kati zino esaawa weziti ngenda mu campaign mmale eddakiika weziti nveeyo then ngende nkole kino nefuludde omwana ali mu campaign ddala sente ogenda zijjazo ezigenda okuliisa ezigenda okubeezaawo simu abagenda balowooza famire zaabwe balina ku ssente balina support emabega zibayambako that's why bakola ebintu ng'ebyo naye tebabalira bulamu bwabwe bwe buzibu bwe balina tebakimanyi nti ate campaign olugu ne gwe balonze bagenda kuddayo mu buntu teri agenda kuddamu kumujjukira kati nze kyembadde ŋŋamba abavubuka twetereeze ate bane obululu tebutwawula omanye abavubuka bane tuyina emizo oba ki ono agamba nti akuba kati esi awagira ono naye abadde mukwano gange before the campaign olwokuba nange mpagira ono nze nganze ate tandika okumpala n'olwoli atatumanyi tuvudde wala ne obululu buleme kutwawula singa abavubuka naye lwaki buba butwawula kuba kati ndaba bali bantu betulonda abantu nga ffe n'ekisooka ki omu like abo betujja tulonda ogenda omulonda nga ne omwana we imagine gwazaala nga tabanga mu Uganda kugamwe mubeera mu campaign nemwetala nemufiirwa obulamu bwammwe famire zammwe naye ng'ate ne gwofiiririra n'omwana we tabangawo wano nze kyembadde ŋŋamba nti baye twegendereze ebintu ebyo tugende enkola balina okulonda tulina okubeeramu naye tugenderere obulamu bwaffe kubanga buli bwe tufa nga tufiiridde mu campaign gavumenti era nga yeekola loss kubanga omusolo guba gukendedde ddala kweri bagenda kugyawo sente zigenda supporting amasomero ga gavumenti ng'ate bulina kubazaala obwana obuto tulina okwebeereramu obulamu bwaffe bwa muwendo egendereza obulamu kintu kikulu kuba kati bw'ogenda n'ofiira mu campaign esanyu omuntu gw'ogenda okulonda already ofiiridde mu campaign kati gw'obadde ogenda okulonda ye akakalulu kaba kamusaze so twegendereze zonga excitement ebaawo leka ate amalala galeme naye ate tusaasire ne ku bazadde tusaasire ne ku bazadde baffe kuba ogenda kwetaba mu bululu omuzadde ogenda muleka mu matigga kuba ogenda kubeera eno ogenda nnyiza abantu abamu muli mu campaign bagende balumbagane famire zo ogenda okutuuka nga waliwo bano ababoda bagenda navuga piki nga amagulu gali mu mayembe emikono gyandibadde mu mayembe giri eno eyo ensonga eyo mulaale bannange nze nkubuulira kino ekintu nkyogera abavubuka bwe babeera mu campaign waliwo piki era bagenda nga bavuga piki nga balinga oba abalalu oba banaye omuntu era aliiti abantu abamu mutukubya emitima nze n'ekirala kye ŋŋamba banene abavuga takisi nga mugenda mulaale ne mutula waggulu kuki obwo obuntu bwa takisi we mutula waggulu ddala bw'ovaayo n'ogwa mwana gwe lwaki mutuletera okukaaba nga tetunayagala obulamu obwo tukyabeetaaga muvubuka obulamu kintu kikulu nnyo era obulamu kyekyebeeyi ekiri mu nsi kati laba byonna byokola manya nti baneŋŋanyulwamu bwenti kino kijja kunkosa bwekitino kinankosa bameka bagenda olumwa so ebadde show yaffe Mutindo Express sigadde nze Love Donna nsigadde nze Shami K sigadde nze Sweetie bye Hey guys, how are you? Thank you for viewing. Hey guys, thank you for viewing Mutindo TV. Thank you for sharing up, liking up, following up. You know, at this time, we are going in
for my English. Yeah, now that Alabi waffe abalungi Mutindo TV. Mutindo TV, the best online TV.